Yes, Comrade Chris nakulwa leo tukwanyiza ku Mamelo Media yoji nakulwa balaza wa Monday eno wiki mpya kulika weekend yabadde yadduka netwasobodde okubeera nga tugiyitamu. Amina. Nakulwa leo mbadde njala twogere ku kivulu kya King Saha ekyaliyo olunaku olw'okuna nga 24. King Saha King Saha yayogeza abantu bangi obwama ekintu yakikuba show yali nsufu nnyo yali mpitirivu nga bw'osobola okukitegeerera. Njagala okutwala omukisa guno okukulisaayo bannayuganda buli yasobola okutambula okugenda okuwagira mwana mulenzi King Saha. Big up, wakola kyamaanyi nnyo, kyali kya stabbu nnyo, maanyi gali mangi nnyo. Nenga before tunagenda mu maaso olunaku lwali lwakuna ekiro olunaku olwo yasooka ne bakuba olunaku olw'eero lwa sound check the before olw'eero lwa sound check waliwo embeera y'akavuyo yaliwo nga babisanya n'abapoliisi. Obuzibu bwava ku ki? Ndowooza poliisi yali ofiiryemu okutya nga balowooza oba Kyagulanyi anaalinnya ku stage kwegamba waliwo okutiisatiisa omutegesi nannyini show King Saha naye ebyo twabimanyira kuba ne mu kutunda tiketi mu kibuga era King Saha yayisibwa mu mbeera y'emu naye eventually yamala n'akiyitamu era ekivulu kyaliyo era ne principal gwe baali batya yajja ate na tewaliwo obuvuyo bwonna bwaliwo because poliisi obuvunaanyizibwa bwayo kukuuma abantu n'ebintu byabwe. That's all. So those anti kati amawulire olwanyuma nga bamaze badawulira bagende naggulu awo ne basooka bafuluma ebiwandiiko poliisi esalizaamu ekivulu King Saha tagenda kikola. Kyemmanyi nti bamala ne bakitya nekikola era nalaba enkeera zagenda owera ssaawa 3:30 nga layini yasonze dda miryango. Abantu baali bakye anti kyekiri kyenkugambye nti kati poliisi ku kye yakola yali tekimanyi nti eyongera maanyi mu kivulu kya King Saha kukyempowalinga ku sympathy card yajjirawo automatically ku King Saha nti lwaki bamuyimiriza okutunda tiketi mu bawagizi be, lwaki ekivulu kye baagala kukiyimiriza ku lunaku olusemberayo ddala sympathy card. Abantu ne babeera nga mu matumu ekiri balina okujja bawagire King Saha. Factors nnyingi ezaakola ekivulu ekyo okubeera successful. Ate nga already abantu bali bamaze okubookinga ebyabwe abatekwa nga bazibookinga ate nga bakimanyi nti ne president w'abantu agenda kiika. Exactly. Ekibukuso aki abapoliisi babiyingiriramu nnyo. So nga tenagenda nyola nandyagadde osooka otubuulire ku King Saha. Kale otunyoye ku King Saha ye ng'omuntu yaani akoze atya industry nagibaddemu atya? King Saha okutuuka wano watuukidde abantu we bamulabira ayina olugendo lwayiseemu okutuuka ku success eno okuviira ddala ku spirit luno luyaddamu nefefe busi yalukubisa gita n'addako sigino. Ekimu ku kyenjukira ku King Saha ayina olugendo lwe yayitamu n'abantu basatu okuli Eddie Kenzo okuli Gravity omutujju era ekintu bonna kye balina in common producer eyabakubira ennyimba ez'abatunda aliomu producer Didi oyo kati omulwadde yakubira sigino King Saha oluyimba olwamwanjula officially mu bantu. Then Eddie Kenzo yamukubira Stamina ate Gravity n'amukubira Swagger oluyimba olwo era King Saha yalubakinga. So abantu bano bali bastrugglinga bonna era nga beesuubiza nti asooka okutuuka ku success akomangawo n'akima banne. Ndi musanyufu olw'ensonga nti abantu bano bonna bali successful bonna olw'ebitone byabwe bye bakoze eki bye bagezezzaako okuteeka mu maaso nti talenti yaabwe tebaswazizza bonna regardless nti Gravity kati akolagana ne gavumenti eriko kyekimu ne Eddie Kenzo kati presidential advisor naye era abufunye because yalina omusingi ogwareyingibwa okuyita mu music we wamu ne King Saha ye yatekinga opposite n'agamba agenda kuyingira ku side y'abantu. Okay. So yoyo King Saha. So nga tugendera ddala tutuuse ku lunaku lw'ekivvulu. So ko otunnyonnyola ekyali kitya turn up yali etya? Turn up yali massive.
nze ebisooka nabigoberera ku mutimbagano kati ntuuka ku ground sawa 12 nga it's full house abantu bangi okwawukanako n'ebivulu ebirala abatebo balwawo okujja batuuka sawa 3 naye ku luno saawa emu baali batandise okujja abali ku tebo nga weebali okwewala tebo y'okugiguza omuntu omulala wadde wagigula amasannyalaze agaali walinga ogamanyi ene wali abamawulire abantu ne batuuka okuyingirayo nga ekifo kiri congested obutebe mu VIP ne bagamba mu bujjewo abantu ne bayimirira tebaagobako wabwerwa polisi yaddamu kugaana abantu okuyingira kuba onfuluma saawa 4 naye nga wabwerwa abantu bayagala kuyingira naye nga polisi bagamba munda wajjuti nze kyantwala eddakiika 15 okuva we nnali okutuuka ku geeti wabweru okumanya nti full house nekirala King-Saha ye muyimbi ndowooza yawadde ba upcoming abasinga bakajja mu mugigi kale mu mwaka ogwera akahitinga omwaka ogwedde okuyimbamu nalabye ku Winnie Wamami nga akubamu era gwe nalabyawo omulala yabaddaani champion Gudo bangi naye ndowooza ekintu ekyo si King-Saha ekyo si yasoose kikola abangi bazze bakikola okuwa abayimbi abo abatandika platform okuyimba nakiraba ne ku acidic vocals nakiraba ku Rage nakiraba ku Shiba Kalungi nkirabe ku bantu bangi abadde bakikola naye ne King-Saha naye yakikozeera solomwa credit but kyekivulu njagala kwebaza n'abatesitesi bakoze omulimu gw'amaanyi okukiteekateeka amatala gabadde on point sound yabadde on point stage yabadde teri congested ate bwe kyatuuse ku muyimbi n'atuwa what everybody expected from him good music, good voice, good sound, live band, good sound, security tight, polite but security tight but polite. Okay. Yabadde nsufu. So kyadde kirungi kyadde massive. Solidarity yadde y'amaanyi. Era bw'otula n'ebivulu ebyazzeeko byonna byakoze bulungi. Ekyeruweero, ekyemasaka byonna byabadde successful. King-Saha yakoze bulungi. Ne Kyagulanyi sinza butamumentioningako olwa hype naye gye yateekawo ku kivulu ekyo okukiranga. Ekitali kya bulijjo omukulu n'agula ne table. N'agula table n'agamba kajje. Yeah. So kyekyo. Kati ebirungi tubiraye nti sound zadde nnungi, turn up yabadde nnungi, kati walabyeyo ku kavuyo oba ebyalumidde nga wemanyi era buli kintu kibaako ekirungi n'ekibi. Ebyalumidde kivulu ekyo sina nnyo obuvuyo bwe nalabyewo nze nga nzo unless nga babadde wano oba mu kufuluma oba nga bwali mu ordinary eri emabega gyessaali kati awo kyesimanyi siyinza kugamba muntu kyesaalaba naye nga ekiriwo sina kye nalaba unless nga kyali mu kufuluma kuba bantu okufuluma nalyo nze ngenze abantu baali bangi nnyo. So tugambe mu bufunze tugambe ekivulu kyatambula bulungi nga bwe kyatandika nekigwa bulungi. Ate kasoma embi yayimba obulungi ekirala oba obanjaki security weeri sound eri kiriya nga buli kimu kiri on point abawagizi nga weebali n'okwefuga ne beefuga wadde of course political elements zibeeramuko mpozi ne Palaso okujja n'alumba omusajja ali emiskini. Palaso ye olutalo lwe luviira ddala ku ggumba nnyo luviira ddala ku ggumba kitegeeza tebinnaggwa era bali nakikubuuza kuba nawulirako basooka kusika muguwa ne poliisi ebweru nga tannayingira oluvannyuma ennyo n'ennengera omukulu nga bamunonako nga bayingira babiri King-Saha kuba nawulira nti Palaso n'eggaali ye basooka kusika muguwawo ne poliisi ebweru w'ekisaawe before nga tannayingira then omukulu ajja buzi n'amukimako n'agenda n'aperforming. Ngeri gye nali munda ekyo saakiraba ekyokumukima naye ku stage King-Saha Palaso yakuba nnyo omusajja wo Kabira yamukuba nnyo yakuba nnyo alien skin simanyi kino kiriko madde yamuteekako dda ebiwundu ebyokwonoona ebintu byendowooza kino yandibadde alaba nga kimala n'akireka omusajja n'asooka n'awona ebiwundu bye byeyateeka ku mutima nabirowoozezza
kuba tuyinza okulaba results eziyinza okukivaamu ng'ate endala nnyo n'okusinga ku kitwali tulabye. Okay. So abalabi baffe abalungi tubebaza nnyo beerako eno Mamelo Media UG, temulerabira ku subscribinga, likinga, commentinga n'okusharinga link. Mukulu akyatuleetera amawulire era tukyabaweereza wiiki mpya tutandika butandisi. Stay tuned. Mamelo Media UG sigadde era just omukulu sibulya ku bantu. Mbasibudde mbagaliza week ennungi. Ssaabasajja Kabaka awangale n'abagereka agerekera Obuganda for God and my country. Peace.